girirawo era ng'embeera ekalubye ng'ogamba kati siina wakudda bwe nzira mu kibira ensolo endya bwe nzira ewaka waliyo ttimba siina wakudda awo wayagalira awo Katonda waffe wayagala n'alaga ekitiibwa kye kubanga yagamba Falaawo n'agamba Falaawo Yamini yagamba Musa n'agamba n'omukono gwange ogw'amaanyi Falaawo alibaleka Falaawo agenda kumanya ngenda kwegulira ekitiibwa Katonda alina akaseera kayagala yeguliremu ekitiibwa ng'onoonyeza omulimu ne gukaluba mu mbeera enzibu nga bonna bagamba we are sorry olyoka ofuna omulimu ogwewuunyisa Katonda akulagireko bwereere nti ye Katonda agaba emirimu Katonda akulagireko bwereere ng'otulugunyiziddwa mu muzigo mu bupangisa mu mbeera enzibu seminti nga bamwongeza Katonda akuzimbira ennyumba matirimo ansi yonna ategere nti mukazi gwe musajja gwe olina Katonda mu mbeera efaanagana bwetyo empagi yadde emabega Bayibuli egamba nti mu mpagi eyo eyadde buli Katonda kyakola akola ng'alina ensonga yakyo agikola ng'alina buli kyakola akikola ng'alina ensonga kubanga Abayisirayiri bandibadde bagamba naye kati empagi ebadde etumulisiza kati lwaki edde emabega Bayibuli egamba nti empagi bwe yadde emabega Katonda n'agitunuuliramu n'agifuula nga kamera n'atunuulira Abamisiri byonna bye boogera n'abiwuliriza n'atunuulira ne pulaani zaabwe Katonda buli kintu kyakola abeera n'ensonga lwaki akikoze okitegeera oyinza okuba ng'olina embeera gy'oyitamu naye Katonda alina ensonga lwaki embeera eyo giyitamu oyinza okuba ng'olaba waliwo ebitateredde naye Katonda alina ensonga lwaki ebintu ebyo biri bwe bityo kubanga abantu bakulaba ne bagamba omwana wa Katonda lwaki abonaabona omwana wa Katonda naye abangibwa bamubanja omwana wa Katonda gwe lwaki naffe lwaki tugamba omwana wa Katonda lwaki yagenda ku musaalaba lwaki yakomererwa ku musaalaba buli nsonga yonna ebaawo mu bulamu bwo gwe ng'omwana wa Katonda ntegeeza omuntu eyalokoka n'okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo waliwo ensonga nkugambye Abayisirayiri bandigambye lwaki malayika abadde atukulembera kati adde emabega lwaki adde emabega lwaki empagi ebadde etumulisiza lwaki edde emabega lwaki Katonda abeera amaze okuseetinga wajjolaga buli pulaani ya Katonda tegwa bugwi teringa nga gwe bw'osuulawo obusuuzi pulaani leero ngisuddewo kino leero nsuddewo kiri pulaani ya Katonda buli kimu aba yakiteekateeka kati leka tusabe Katonda akuba ekintu kino ekibadde kitugoberera ekibadde kigoberera emirimu gyo nga bwe yakuba Abamisiri abaali bagoberera abaana be akitunuulire akikube teeka emikono gyo mu bbanga Katonda omulamu Taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Mukama tukwebaza tukusinza tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa Mukama tukwebaza kubanga buli kyokola oba n'ensonga lwaki okikoze kyetuva tukoowola amaanyi go n'obuyinza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu bye watuwa mu Luka 14:19 n'otugamba nti laba mbawadde amaanyi n'obuyinza okulinnyanga ku misota ku njaba ez'obusagwa n'amaanyi gonna ag'omulabe Sitaani era watugamba mu Matayo 18:18 n'ogamba nti na buli kye munaasibanga ku nsi mu ggulu kinaasibwa na buli kye munaasumulula ku nsi ne mu ggulu kinaasumululwa nga tusinzira mu maanyi ago agatuweebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era watugamba mu Matayo 15 olunyiri lwa 12:13 n'ogamba nti na buli kisimbe kyonna omulabe Sitaani
kye yasimba na buli kisimbe kyonna kitaffe ow'omugulu kyataasimba ekitegeeza nga kyasimbibwa sitaani ekyo kyakukuulibwa ekyo kyakusigulibwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nga tusinziira mu maanyi ago tusiguukulula buli nkwe zonna ebibadde bitugoberera tubisiguukulula tandika okubisiguukulula ebibadde bikugoberera ebiva ku bika ebiva ku bajjajjaabo ebiva ku bujjajja ebiva ku bukojja byonna siguukulula mu linnya lya Yesu siguukulula mu linnya lya Yesu omwoyo gw'okutya gusiguukulule mu linnya lya Yesu ogw'okutya mu linnya lya Yesu gusiguukulule ogukuza emabega mwonna gusiguukulule ekikuyiganya kisiguukulule ekikulemesa siguukulula ekyo ekikugoberera kimenyemenye siguukulule ekyoyo ekyo ekigoberera abawala bewammwe ekigoberera abalenzi bewammwe ekibalemesa okubeera successful ekikusibira mu kifo ekimu ekyo ekikusibira mu kifo ekimu ekyagala okuzza emabega ekyagala okuzza emisiri ekibadde kikuzza emisiri ekibadde kikuba obwama ebyo byonna bisiguukulule kandi aba omukazi oyo abisiguukulula kandi aba omusajja abisiguukulule emyoyo gyonna emibi egy'obusamize emyoyo gyonna emibi byonna bye basaddaakira bye wasisinkana ku byoto bye wagenda ku byoto by'abannabbi b'obulimba n'ebyoyo ne bikwambala ebyo byonna bisiguukulule mu linnya lya Yesu tubisiguukulula mu linnya lya Yesu tubimenyamenya mu linnya lya Yesu tubikutulakutula mu linnya lya Yesu tubimalamu amaanyi bisanyalaze mu linnya lya Yesu tubisanyalaza n'omuliro gw'omwoyo omutukuvu tubisanyalaza n'omuliro gw'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebyo ebikugoberera emyoyo egigoberera emirimu n'osiraana nga kikugoberera walinnya ennyonyi n'ogenda okuba ekyeyo ng'ekyobwavu kikugoberera nekikugoberera ku luno nekikuyiganya ennyo ekyoyo ekyo kikumeko omuliro yokya muwala gwe yokya ekikulemesa okufumbirwa ekikulemesa okuwasa yokya muwala gwe kyokya ekintu ekyo kyokya mulenzi gwe ekikulemesa kapito walina kapito naye totunda ekikulemesa okutunda ekisiba emirimu gyo kyokya mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kyokye mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kale teeka emikono gyo mu bbanga tandika okukoowoola omukisa mu linnya lya Yesu gukoowoole mu linnya lya Yesu koowoola omukisa Katonda omulungi taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu taata nga bwewalanirira abaana ba Isirayiri ne balaba omukisa era ne batuuka mu nsi ensuubize naffe tukoowoola omukisa ogututuusa mu nsi yaffe ensuubize mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukoowoola obuwanguzi tukoowoola enzigi enzigule tandika okoowoola zikoowole koowoola omukisa gukoowole mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Mukama tukoowole emirimu egisasula taata waffe Mukama tuwe emirimu egisasula Mukama gulawo enzigi taata Mukama tukoowoola obulamu life in abundance mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukoowoola obugabirizi Mukama tukoowoola obukumi Katonda waffe tukoowoola amagezi go Katonda waffe tuwa amagezi okumanya n'okutegeera n'abaana baffe bawa amagezi Mukama taata tukoowoola obulamu obulungi koowoola obulamu obutali mu ndwadde obutali mu stress obutali mu looni obutali mu kutya obutali mu maziga obutali mu nnaku bukoowole mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukoowoola amagoba mu bizinensi tukoowoola enzigi enzigule mu bizinensi zaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukoowoola emirimu egisasula koowoola omulimu ogusasula Katonda akugulirewo enzigi akuwa omulimu ogusasula
okusasula, akuwa omulimu ogusasule, agulewo enzigi ez'omukisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Akuwa amaanyi n'ekisa omalirize kye watandika, oba nnyumba ogimalirize, oba projekiti ogimalirize. Akuwe profitable projects Mukama, buli projekiti gy'otandika ebeere profitable mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Akuwe holy marriage, akuwe introduction ey'ekitiibwa, akuwe financial breakthrough, akuzimbire mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Akuwe increment, akuwe financial increment nga sikulira bw'omugamba. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 0702 104 125 oba 0755 711 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.